nga tukyali ku kasozi ka Lubowa Bunnamwaya Nfuufu, abalala bakayita Seguku. Tugenda wano ku Abundant Life Church eri side eno. Kati yaleka Enfuufu lulinga bino byonna ebikubo bya ttaka babirumba dda, kati byonna bya kolas. Nga mulabawo nawo side by side. Netubeerako n'ennyumba emu ekyasinze okunyirira. Asobola ogigambe mu kunyirira eyinza okubeera nga ekwata ekifo mu Uganda. Ngenda kubeera nayo nga njibalaga. Tweyongereyo tugende ku Abundant Life Church bakwatirewo. Church eyo bagamba nti tekyakola bulungi lwa nsonga nti nannyini waayo yali muzungu ng'ali ebisiike. Ne babeera nga baamuyimiriza okubeera ng'agenda mu church eyo yiiyaawo eya Abundant Life Church eyo. Kawaka akapande Abundant Life Faith Center. So tugenda nawe tugikwateko then tuveeyo mbalage ennyumba abamu gye bagamba nti y'emu ku ezo ezikyasinze mu Uganda okulabika obulungi. Abundant Life yali kyaki nga ya mutawaana nnyo, yagenda esereba mpola mpola. Yeno wano eyo Abundant Life Church eryawo eri kasozi waddala on top of the hill. Yeyawo yali kyaki nga yakwatayo, naye bwe yafuna ebizibu olwamala n'ebeera nga bagisazaamu. Eri kasozi akalungi nti gye bujja ojja kwesanga akati eno kyaki engeri gye yaggwamu nga waliwo agitaddewo. Kano akasozi bw'okasendamu osobola okuteekawo very nice hotel kuba yina view ennungi ennyo. Eri ku top kwennyini. Wansi awo eddwaliro eryo lye bazimba ery'e Lubowa. Eddwaliro ly'e Lubowa. Then wali wansi ebyawo ye roofings. Bakolera amabaati ga roofings wansi awo. Abundant Life yeeyo, Abundant Life Church. Yayo omusana mungi, simanyi oba ekifaananyi kinaavaayo kirungi. Ennyumba eyo gye mulaba awo y'emu ku nnyumba ezigambibwa okubeera nga zikwata ekifo eky'omwanje mu Uganda. Nno wagundi eneebeera clear bulungi. That one there. Eyo eri waggulu nayo ku top of the hill. Church wennyini waggulu. Eyo ennyumba eyo eri walungi, eri ku top. N'okuzimba okulaba nga baazimbira ddala ekintu ekituufu. So tweyongereyo maaso awo waliwo akasaawe akasinga mu Uganda, naye nga gaaya kazimbidde ebbanga eriwera, naye nga bw'okompeyalinga obusaawe bw'omupiira tewali wadde nakakasemberera. Akyakazimba ngenda kubeera nako nga nkabalaga. Ze bizinesi ezimu omuntu z'osobola okukola e Uganda, obusaawe saawo mbagamba nnyo omuntu osobola okubeera ng'okakola n'ojjajjamu ssente. Sijja gamba nti ebizinesi esobola okubeera ng'ejja kugaggawaza, naye ng'ebizinesi gy'osobola okwongera ku bizinesi zo. Obusaawe awo bw'obeera ne ka prime plot nga kali wantu walungi nnyo,
kali mu bantu abasobola okutraininga kuba oyinza okukateeka owantu nga bali balina ekisaawe ekyomupiira manya tojja kufuna ba clients naye ate bw'okateeka omubagagga abaagala okutuuya n'okusala ku masavu banant life yeyaawo netuba kabeera kakolera ddala akasaawe ke kano wano kakaawo era nako kali ku kasozi keerowa Bunnamwaya kekaawo tujja kufunako time tukayingireko munda naye nga kali awo olaba nti akyakazimba naye nga buli kimu akitaddemu ataddemu n'ebisulo abantu nti abasobola okujja ne batraining omupiira ne basula nawo mu Uganda tewaliwo kasaawe kafaanana ngaako akakoledde ddala bulungi kano wonna wano nga bw'olabawo wonna kasaawe kino ekisaawe kyo nza mukalabaawo is the best mu Uganda kajjira ddala paka eno waggulu kajjira ddala paka wano neno entrance yaako tuddeyo kisaawe keeko kali on the top of the hill naye nga kalungi nnyo nga gye nkomeza kaviira ddala eri ataddemu buli kimu mulimu hotel waliwo akasaawe waliwo musobola okuliira mulimu sauna mulimu gym everything mukalaba wano bali ku painting naye nga kalungi buli kintu kyonna kyewali yagadde ku kisaawe mwe ekiri tewonna kolasi yaliwo from ku mukaaga paka eno yonna waggulu kolasi yeka yaliwo so omuntu oba oyagala okutrainingira mu environment ennungi I will recommend akasaawe ako buli kimu kyoyagala weekiri tewali kasaawe mu Uganda kalinga ako obusaawe bwonna obusinga kasaateekawo ekinaabiro newe bazanyira n'ateekawo kataafu nga yamaze nyoona ekintu akikoledde ddala ku mutindo gwennyini neyo okubuukinga kugenda kubeerangako online osobola okukola drop in in most cases oyinza okukola drop in naye nga waliwo olwedde ababuukize online so this is Lubowa Bunnamwaya Nfuufu oba Seguku Lubowa Bunnamwaya bamuyitawo Seguku nakuba ogenda gonna baagayiwa bali bagezezzaako okugayiwa then amalala abantu ba bulijjo ne bageeyiira Penga abeera side zino Meya Kabuzi abeera eno Ismail Access zana naye ali wansi eyo so this is the area wano wonna waakulaakulana n'obugundi obwambuka abantu baabuyibwa chorus so Meya Kabuzi meya w'ekitundu kino ayambukira wano waggulu Meya Kabuzi Saalongo ayambukira aweewaawo ab'enkoko baabo batembeeya ntembeeye Peng tukutumiddeko so yeno Lubowa Bunnamwaya Nfuufu era agimanyidde mu nfuufu kakati chorus yaliyo yekka olaba engeri owantu gye wagenda wakyuka
waliwo mukulu wa Henrop naye yazimba amaka ge gali awo wansi eyo. So zo ndowooza okulaba batandise okubeera nga bakalya. Makalina gokka ge galiko. Waliwo n'akasozi ke baali bakalanira waggulu eyo. Naye akati ndaba batandise okubeera nga bakasenda. Kaliko enkaayana nnyingi. Naye batandise okubeera nga nako bakasenda. Muzikiti ogugwawo. Kubo bonna ndooza mbulawo bonna babuyiwa kolas, bonna babuyiwa kolas. Kolas yekka yali buli wamu. Bino balingayo otebeeza abantu bwe bali tebayita mu nfuufu kati olaba obundi eri bwakyuka. Wonna wakyuka. So waliwo yatusaba Lubowa Bunamwa ya nfuufu. Twerabidde beewate bwe bafaanana kaakati. Mbeera yakyuka dda. Kidsland eri awo mu maaso. St. Charles Rwanga Nfuufu Sub-Parish Church yawo. Jack and Jill Nursery Primary School naye eri awo. Wate bafaanana. Kidsland. Somero lya Kidsland ziri wano. Then wabeerawo n'erya St. Noah. St. Luke Medical Center Zana. Kavana Nursery and Daycare. St. Noah Junior Primary School. Essomero lya St. Noah lya maanyi nnyo. Lya waggulu awo. Lya maanyi ddala. Then Maseruka, Mr. Maseruka abeera awo nannyini ssomero lya Kawanda. Awo abeera. Sewalu Suits ziri awo waggulu. Bunamwa Division Council naye eri eyo. So bw'otuuka ku kino ekikubo nakyo baakiyiwa kolas. Kikutwalira ddala paka Nyanama. Nakyo olwedde kyaggwa dda okuyiwa ndooza mujjukira nakibakwatirako. Nakyo kyaggwa dda okuyiwa kolas. Wonna olaba nti amako bagakoze agasaidi eno. Really bagagezezzaako okubeera nga bagakola. Lino lyaggwa dda. Enkulaakulana mugiraba. Waliwo ne yatusaba ekikubo ekigenda ne kikkirira ne kigwa e Nyanama ne kiyitawo ne kigenda ku Freedom City naye tugenda kubeera nga ejja okubeera continuation ya video eno. Kasita eneggwa kyekigenda okubeera nga kiddako. Abantu bwe bati bafaanana. Byakyukakyuka dda. Bino byonna waali wa ttaka, eno yonna waali wa ttaka. Standard High, essomero lya Teacher Mpamire liri awo.
kya mpamire lyewaawo wava okufuuka mpamire standard maizana. So tugenda gikomya wano video, then tugenda kubeera tukola continuation eyatusaba okubeera nga tukwata from wali ku Moviti ne tugenda ne tukkirira ate ne tukuba ku Freedom City, tugenda okubeera nga tukwata Albert School. So wano we tujja okubeera nga tukoma.